Ku myaka 11 nga tannatuuzibwa ku Namulondo y'abajjajja be, Omulangira Ronald Muwenda Mutebi II yatwalibwa emitala w'amayanja e Bungereza mu buwanganguse era emyaka gye gy'obuvubuka egisinga yagimala eyo. Kalema Kansinjo kuwangangusibwa kyava ku butabanguko obwali mu ggwanga bwe balumiriza okuba nga bwaleetebwa yali Pulezidenti mu kiseera ekyo Dr. Apollo Milton Obote bwe yalumba olubiri e Mengo n'alwokya ekyaviirako Obwakabaka okuvaawo okumala ekiseera. Ng'afumuliza Nyirambwengula ali Bungereza yawangala n'abantu ab'enjawulo omwali n'Omulangira Daniel Stephen Kajumba era ng'ebyaliwumbudde obwo bw'abinyumya toyinza butayunguka ziga. Mu buwanganguse bwali buzibu ddala. Oyinza okuteebereza omwana ng'oli mu ssomero ovudde mu nsi y'aboobwe nga taatawo Kabaka ne bamutulugunya ne bamuggyako n'effuja eryo n'eryaliwo n'ajja n'abeera ng'ali ne taata we mu buwanganguse. Taata we n'abeera nga alinga bwemumanyi bwe yali ng'ayagala okuba ng'alowooza ku bantu be okusinga okwerowoozaako. Omulangira Kajumba gwe tusanze mu maka ge Nyanama wano mu Kampala atendereza Ssebuufu Bwango kubanga wadde ng'Obuganda bwali budobonkanye naye yagenda mu maaso n'okukakalabya emisomo wakati mu kubakumakuma n'okubagumya. Era olwawulira nti yabissa akabugo ffe nga tumutwalanga Kabaka. Era we natandikira eŋŋombo nze mu Luzungu gye nagamba nga so says the Kabaka, so shall be done. The Kabaka's wish is our command. Kabaka ayogedde kiwedde ffe nga tukola. Okwagala kwe eri ffe etteeka. Era nze kati Kabaka bw'aŋŋamba nti Dani onoosobola okukola kino ne bwe mba ndi Bungereza nga kyayagala nkole kiri wano simugamba ndi Bungereza nkwata bukwasi nnyonyi nenzija wano ne mugamba Ssaabasajja njja kisobola. Atendereza amagezi ga Ssaabasajja nga yakwanira Obuganda emikwano omwali n'egy'Abazungu era nga bamuyigirako ebintu bingi ddala olw'okwagala eggwanga lye. Ekirala kyakola era eyo yafuna nnyo emikwano mu Bazungu n'abantu abalala olw'okuba bw'olaba engeri ebintu gye bitambula olowooza nti byava just happened byabaawo bubeezi nedda. Ayina engeri gyakwanamu emikwano gyawumbawumbamu abantu ate ng'ayagaliza. Ate ekikulu kyeyatujjukiza ennyo okuggyako obuwangwa n'ennono bwe muntu bulamu. Ssaabasajja Kabaka muntu mulamu. Omulangira Kajumba agamba nti wadde baali mu buwanganguse naye baasigala baagala obuwangwa bwabwe n'ennono era beenyigira mu nteekateeka ez'enjawulo okulaba nga bazza eŋŋoma. Yatuzaamu essuubi n'amaanyi n'otuyigiriza nti ebintu bye tukola tetulina bikola ku lwaffe olwaleero. Yo nsonga lwaki olaba twatuzaawo Obwakabaka. Twaddira ssente zaffe zonna obulamu bwaffe bwonna n'abantu bangi nnyo ne tubussaamu asobole otukulembera okuzaawo Obwakabaka. Agamba nti bagwamu ssuubi era bateesa ku nsonga ez'enjawulo okuzza ekitiibwa kya Namulondo lwakuba abamu ku bye baali nabo ate babeefuulira ne babalyamu olukwe. Kabaka yalina vision teyaggwamu maanyi ng'abalala abamu bwe baggwamu amaanyi bagaba bannange ebintu bya nga bwe lwetuula tugattako akantu tunaaluka tutya olugendo olukomyawo Obwakabaka. Ekisinga okunsesa nti waliwo abantu abalowooza nti nno ebyobufuzi bino okutuddiza Obwakabaka n'okusaba federo bitandise kati. Twatandika dda nnyo nga buli gwe tusanga ffe tumugamba bino byetwagala. Ezo ensonga ettaano Ssemasonga tezaakajja. Twabitandika dda nga tugenda tugattako mpolampola nga baawo conferences nga bwe bajja nga balina bye baagala okwogera nga naffe tusaawo ebyaffe. Ffe twagala Bwakabaka, twagala federo, twagala Bwakabaka, Namulondo, federo. Nga buli kaseera tusesera ku kintu kye twagala ne tugumirako. Abalala of course nga bamanyi ne badde eno abalala ne bayugayuga naye ffe tetwayugayuga. Abamu baatulyamu enkwe ne tukolagana n'abantu abalala olugendo ne baluvaako ne twesiga abantu abalala ne batuvaako naye ffe ng'omulamu tugumanyi.
Ssaabasajja nga tayinza kuyogayoga bwa nedda. Anyumiza okusika omuguwa okwaliwo ku kitiibwa ekyalina okuyitibwa Omulangira Mutebi ng'akomyewo kuno era baamwaniriza nga Ssaabataka. Naye olugendo terwali lwangu. Enjogerezaganya akomawo gavumenti ng'etidde nti akomawo ngaani, akomewo nga Minisita Mutebi nti nedda, akomewo ng'Omulangira nti nedda, kale akomewo nga Ssaabataka. Naye ffe bwe twakiraba nga bakkiriza akomewo nga Ssaabataka, Abaganda tumanyi toyinza kuba Ssaabataka ntoli Kabaka. Omulangira Kajumba ayogedde essanyu erya Buganda nga Ssaabataka akomyewo okwabwe era kwali kwevuga kwennyini. Twali tulowooza ntujja kujja wano ng'abantu beerabidde. Nedda ssebo, teri yali yeerabidde Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ate abakulu nga bajjukira Mugema Muteesa Ssekabaka. Kati ne balaba mutabani we okwagala kwonna ne bakuyiwa eri mutabani wa Muteesa nga buli we tuyita. Era Ssaabasajja nga okwagala okwakuwulira buli we tugenda abantu ne bagwa mu kkubo ne beeyala. Olunaku olw'enkya lindirira emboozi endala n'engeri Obwakabaka gye bwatambuzibwamu wamu n'okukola enteekateeka ez'okubukulaakulanya mu mbeera etaalimu nsimbi. Lisani Mutyaba yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.